omulungi ali ku Megatron Media #1 YouTube channel embwete kuletera amawulire ag'entertainment n'olwaleero tuli ne DJ Ryan. DJ Ryan weyandirire kuba kulaba ku Megatron Media. Amanya nze DJ Ryan, chosen DJ, Kamakazi DJ, top 10 DJ. Olunaku olwaleero tuli ku ki? Olunaku olwaleero tuli ku nsonga ya kulanga Ekivulu kya DJ Ryan musajja ali awo. 1st December, this Friday we're going to play on spot. I'm going to play just show me you're supporting DJ Ryan. Never get to you to my street to my watching. Just in Bassa outside Mujimu Kereko, like the same. Chiwaya Chevili, Kabemtola Atan. DJ Ryan, tulaba obadde oli ku edition ya kutaano. Tugambe mbu oba abantu basuubire ekyenjawulo ennyo okusinziira ku editions ezibeerawo. Ekyenjawulo kirina okubeerawo. Era kyanjawulo ki kye bayinza okusuubirira? Eno show yo genda kutandika misana. Zawadi zibeerawo nyo kuva ssaawa 4 mpaka ssaawa ezigenda okukola ki? Ez'ekireeyo nti kuva ssaawa 4 tulaba nsirikase z'abaana, emizannyo biki buyitayitamu. Gemba essaawa 12 tudde mu ndongo y'abantu abakulu. Kati nkuwuliddeko ng'ogamba abaana okubaleeta mpamusinkaso. Waliyo abazadde abamu nga balina abaana baagala okubaleeta naye ate obudde obw'ekiro atasobola beera abaana obamanya abantu beekola omutwe obudde obw'ekiro kati bo banaakikola batya? Ekyo baŋŋambye abaana okuva ssaawa 4 nja kubeeramu omuyasi amuzaayo omwana nga era akomawo. Era balina omuzaayo kati kiba mbagala nga bukyayi bakiplanning nti kuva ssaawa 4 baana 12 okwe bayingira. So bukiplanning ojja n'owawuba obase ku boda obaki omali ngaki bamuzaayo n'okomawo. Nsonga ki ekukozesa nsonga ki ekukozesa show bweziti? Kweyongerako nakuddiza bafanizi bange mwana wajuka muma wali nga yakiraga jaspunako obulabi so nti wenjikuba mankoze show atingeno ndaja kujja kola ki alabekaawe. Tulaba bangi ajja n'akola show n'agamba ngenda kuddiza abantu ngenda kukola charity naawe ogenda kukola charity. Oba tugambe mbu kazannyo k'abantu babeera baagala afunirako ssente. Nze ekyo olwedde kanizinya kigamba olwedde kashow yange olwedde sitagamba nti sinakola olwedde nakozeekokko weziri naye nti nze kiba eri ku mutima yasi nti nyakuliza nagambe nze ndigeto youth abakyogera bisebe singa just charity show abanga avugemu kajja nga emalayo wasula nga wa kibi otegera naye nze just nze nkudde mu geto mwana era nze nga wayogeddeko ku brand ogamba wali wa brand kati abaana bonga bali bakimanya bamu naye nagambye nti si buli muntu agenda kwagala ate ekumire terikyawoomu era mulimu abaana abaddeyo nga bamumanyi before him DJ Ryan byakulanga kwaki babimanyi kwagamba nzima sijja kulema lockdown nze DJ abadde trending muganda wange nga nze nkola yaddala nga nina ya TV gyekola kudenga nze nkola business nga nze nkola ninga abala baki bali waka nti badde bamanyi nnyo kitegeera so wemanga osaze erinnya lyange ate dinafuya ate naye kwenfuna akawogo so bana naye no business yange balina okumuvinga balina okutatana. Anyenisikia tumuwira nnyo mu kunafuya abantu era yavaayo ng'anafuya Bobi Wine kati naye yali agireese embeera ku kasigala nakukkiriza ku Bobi Wine oba nti Bobi Wine ate Bobi Wine byo bibyalamu nnyo oli Bobi Wine kyali wange naye screen era still naye kyali wange naye business yetwawudde kibana njamu kifune bibiri so kubanga nkola na business ate ngwadde kyali wange either nenzijjawo ekitwawula business so okuvaawo saza okukwana wasuubira nokola ki okuvaawo sinako obuzibu era buli mwana wa family sinako obuzibu sinabo tebalinako obuzibu twesanzeko bajjo abaddeko waneeyo bajja
tulaba atera okubeerawo ng'awuddiramu ku bukonde teyatukiseera n'ayagala okweŋŋamba. Nange yana empujizaamu ku practice wayo. Teyayagala okwepimamu. Tukayatuka mu gundi tutatukaye. Owulira otya bwe wakeera ku makyasalawo? Era kinga omuntu wanasulawo omulimu nala tadde yakola omulala. Ekiyinza oba obeera kyokoze tere muntu asulawo omulimu nga talina kiddako. Weziko oli yasinga yagambye kitadde neekalinze yaguta. Actually ndi bize mwana ku kivulu kyange era ddala. Sobola kukola bintu biri mundu gumu kuba nsobola genda ate nagambye nze kiwasho yage tugule musamu sponsor gundi nze which means nina okubeera active ennyo obudde nina bwaki nabwa show yange. Tere dijja agwa. Lwaki badijja teragwa? Ate dijja era nze nga mbikolamu ng'ojja kola bya show. Nze mpitayitamu mugeta wangu baki? Tulaba dijja Shiru yavaayo ye n'abagamba ye tali bulungi era ssente zo zigenda kudda wuwe. Ng'okyogerako. Era kubanga bagamba bwatyo kibi tali bulungi. Yabagamba akasente akaagalira ddala. Ate teyakola bizinesi n'agakola loosi. Just very muntu abala okuwasi kwa mpaka yesu kwa kukozinga oja kujagama nti njako yesu yakwesoma nenga tijibire ku mutima gwange ekigera nto so okuwa babale bagamba okuwa kwe kwachi okufuna wena okudiza eri abantu mwana niba nga sichaite show so kunenge jodiza mu kubuti kwantu eno lunaku lwe twaliko naawe era mu kifo kyekimu kyekino ng'owanda muliro ku MC Kati. Saawa zino tokyali mu kibiina ekya Fangoni Forest kye wali owolereza olwo MC Kati oba omufeesinga otya ng'alaba embeera gy'olimu tokyalina mu kibiina wamuyisaamu eggaali. nakuwa example yino tolanko kati for example no student oba ona ba ate ngojeke bya uniform ba mikwano so kiri ti bwabanga bamwaddo omulimu ngoma mugambe nti chupateva wane bagikonako segira oli munne mukwano gwe ngojeko ki uniform najja ngakuja chupa ajide mukati base uniform ngakuja chupa ya mukama uwo ngwanga twaki ijjawo okolachi naji dependinga yoteka ombeera ngamembu wali ku mulimu nali ku mulimu kale mujasira mulimu tebyali byaddala biwa ebyokuyisaamu MC Kati seggaali nali ku mulimu nga oli mu kuwolereza Fangoni Forest ode nali ku mulimu twa kitunzi wa kampuni ayoga sokugya buli kimu naye abakitunzi kana nali ku mulimu so mnenguvaako yakati naye wampa omulimu naye yase kimu wambeera ku mulimu nenga nsonga kye yakugjewa ensonga wayensikini ensonga nyingi naye njagamba yona gyali mwana gyakikyawe mwana mpagala nnyo muganda wange sibya kiki naye nga tulina okumanya mwana bikyukamu kubanga bwemba nga wansanga nokyali banyankuba nabo ate nibankyawa kululwo yesu onyongeddeko kale ndi ku mulimu kale mujasira mulimu tebyali byaddala biwa ebyokuyisaamu MC Kati seggaali nali ku mulimu nga oli mu kuwolereza Fangoni Forest ode nali ku mulimu twa kitunzi wa kampuni ayoga sokugya buli kimu naye abakitunzi kana nali ku mulimu so mnenguvaako yakati naye wampa omulimu naye yase kimu wambeera ku mulimu nenga nsonga kye yakugjewa ensonga wayensikini ensonga nyingi naye njagamba yona gyali mwana gyakikyawe mwana mpagala nnyo muganda wange sibya kiki naye nga tulina okumanya mwana bikyukamu kubanga
wembanga wansangana chali bayankuwa nabo ate nibanchawa Yesu nyongeddeko kale mbadde wakabinga abantu bamanyi so njamu respect akoze ki nyongeddeko no nyongeddeko hawo nyongeddeko nti in case bwemba nkomyo bachali bange sikyaswa kola ki budda nembuka amangamba ngomba chali bange abanjagala nga bwendi sibyazoleyo sibyakiki kola ki okumuta ne respect badde we yawo jasinto bakitibadde ekiyawo nkisi badde mukozi nga bwemba mvudde kufango ndi nabyo nkola ebbali abantu abakwaki byamanyi so nti ate nina gyendi si kujjute ate respect kawaani so balina okuta naye nkola ebyange zana kati kitwali awo nti netakati kutwagamba nti respect tampa respect bwekitwala ebuwokyo tampa ki omanyi oluusi obeera ne boosi ng'akuvunira abantu akuyisaamu amaaso byonna mbigase ate ayensiga sijamuwayira nti wayampewo ku bantu nawawampitembwe just kushoni tawita pa respect omwabeeranga eyo mufangoni forest nga akulengeza mu baana abaali babeereyo kubanga tulaba abaana bangi ababeerayo yalinga akulengeza batya okulengeza mu baana mu maaso g'abantu ntuwulidde wayogeddeko ku brand ogamba wali wa brand kati abaana bonga soko jjo mbuze wagwani nabya kujagama nazo ya kibanda namboga masamu nakimanyi following ina kwani following banange nze following sijendyako era nze bagamba following sijendyako ajagala gitwale sigale nenga all mwana just keeping a peace tuyagalize let's moves on atagatambule eno neno fikigazi abayina gaza chali wange good life chali wange tewadduse kumweyunga kubanga mwana n'abafango no way wakati nze gaza akaje wange nangera ke uwe personal wesula balabanga mukwakagana ebiseere omanyi mukola kati nawe bane mbya nawe ngozi kati nawe wanene kati waliwo atakwagala ulya watakwagala kati andabe nawe sasa na kwogera ki nenga temwina nsonga kazi wensula swa kupene palace wali wensula kwanza mbya okufanya mulaja fika ya swa bamula chali wange yawe mbona ko nesi bya mu kamera ambo yaswa bizijao no swamba nilako tano yani swa kula mpanilako yaddala nenga tudde ku nsonga ya champion wavaye era nga aliyekundi MC Kati ali ku campaign ya champion good okugenda ku somero kitufu ujakubuza abafango ni yaliyo beerayo waliyo nayo ga DJ na mukozi so navanga waka genda kushokola ki kola nze kabiri ebya kubyati sibimanye byabwe sibimanye sibanga kuga kwichombuziza sibimanye ebyo songa ezanjagayo za show performance into mawade gundi baga mwakozesha na kyo ngamba bahati ABCD kuchabadde naye yagundi simanyi utwanyala ikija jamu bunga mu life ye kwana ina abana nete amanyi to wasoma usegira nize simanyi Bashiri kajanje ebya tulaba wali yalinga yogere kubundiza shows za alliance yavudeyo ne yavudeyo ne tadatungo atenga ni MC bana ebisigadde naye mwa okumanya bana mujja mu December this Friday byonna byogera byonna first December Friday wala mbayita mujje mu support DJ Ryan DJ Ryan mwana nze
baddeyo nga mumbeeramu naye ku luno omwana kino kuba jasi byatuuseemuko byatuuseemuko abagagga emugaga lwansa mwana yanza bwakoze bangi basapootize bangi bakyali bange bangi nnyo diradi manager wange Abirex kukasale kwasigera kubeerayo ate oli waddere munange we are friends. Chezi muzenze nga nzikuweze za Abirex bido musite sebanzi byonna we are friends. So nkowola buli mubede ali awo mu kibuga ne mupagire mwana tebya mutwala 5 chebiri VIP kawaya ordinary mujje tulabisa abayaye naffe tukyasooka ki obikola mukeereko osofuna obudde otuula ne bwolwawo nojaleti bannange ojja kutumiza emboozi yabaddewo tweyanziza mwebale abatulaba wanene ku Megatron Media temwerabira okusubscribing okulikinga n'okukomentinga. We love you so much. Megatron